Haleluya, haleluya, abooluganda. Mukama yeebazibwe, kansubire mwenna muli bulungi. Amannya bulamu Vicky Nabukeera, simanyi oba mumpulira bulungi naye nga nyongera obbanyizaako ku program eya Be Unique oba gye mbadde mumanyi ng'eya Lord Make Me Unique Person. Just twakafunziza mu bufunza kabeere nga kanguwa. Program egamba Be Unique, beera wanjawulo, so tukwanirizaako mu linnya lya Yesu. Ne bulamu Vicky Nabukeera wamu ne Mami Divine Mukuye, ate nga ye mugenyi waffe agenda okubeera nga atusomesa, ate era wamu ne Mr. Rogers wakuba Mr. Rogers agenda kuba atwegattako another time mu linnya lya Yesu. So mwena tubaanirizaako mwenna mujje mbeere nga mutwegattako tubeere nga tuyiga mu linnya lya Yesu. Ku program Be Unique tukwanirizaako tugenda kubeera ne Mami Divine tugenda kubeera ne Mami Divine so jangu obeere ng'oyiga kamale okwaniriza ne Mami Divine mwe musindikira wano linki tulyoke tubeere nga tutandika. Mami Divine okuviirako Harvest Teaching Ministry, banirizaako mwenna mu linnya lya Yesu. Ate olowooza ekiyali nga ngiraba, manyi ndwawo gikozesa kati. Nkalabye. Kale kansuke nshiyalingemukko wano tumale tutandike. Tulinda Mami Divine Mukuye, tumubaanirizaako mwenna mu linnya lya Yesu. Temuvaako, tugenda kuyiga. Tugenda kubeera nga tuyiga. Baanirizaako mwenna mu linnya lya Yesu. Mami wuuno atuuse. Haleluya, haleluya, abooluganda. Mukama yeebale, kansubire mwenna muli bulungi. Munjebaleko gyonna gye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Ne Mami waffe ndaba wuuyo naye atuuse, naye nga nyongera obbaanirizaako mwenna mubeeko nga muwuliriza.
abaali yagadde okubuuza ekibuuzo musobola obuuza. Kambayite mberewo nga mami asomesa. Mami network erimu tawaanyaamu naye agenda kubeera nga atujoyininga. So nyongera okubeera nga mbanirizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya mpitibwa Bulamu Vicky Nabukeera. Tuli ku program egamba Be Unique, beera ow'enjawulo, era nga tugenda kubeera ne Mami Divine agenda kubeera nga atusomesa ko olunaku olwaleero naddala ku sayidi ey'abasingoozi. Mukama yeebazibwe. Saagenda kubeera nga atusomesa omuntu oyinza kubeera otya ow'enjawulo. Kibuuzo kyaffe eky'olunaku olwaleero ngenda kubeera nga mwaniriza abeere nga network ekyamutawaanyaamuko, naye nga tugenda kubeera nga tubeerako buli lwakusatu ssaawa 4 ne Mami Divine aviira ku Harvest Teaching Ministry. So genda tugumiikirizaamu katono network egiraagiramu awo, naye nga tugenda kubeera nga tutambula mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mbanirizaako mwenna, Mr. Philip tukwanirizaako, Sister Saifa nkwanirizaako, mwenna bannange, Mariam nkwanirizaako, Akam nkwanirizaako. Nyongera obbanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tuli ku program eya Be Unique, beera wanjawulo, era nga kiviira mu kyawandiikibwa eky'Abaluumi 12 olunyiriri olwokubiri olugamba nti so temufaananyizibwa ng'emirembe gino, naye mukyusibwenga olw'okufuna amagezi gammwe amaggya, nga mukema bwe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebituufu ebisanyusa. So naffe tuli wano twagala kubeera nga tufuuka banjawulo, nga tukola Katonda by'ayagala ebyo ebirungi ate ebituufu ebisanyusa ebyo ebiri mu kwagala kwe. So omuntu yenna okubeera omuntu ow'enjawulo, ndi mu kulinda mami waffe network ekyamutawaanyaamu, naye nga ssaawa yonna agenda kubeera atwegattako network ekyamutawaanyaamu network agenda kubeera nga atwegattako. Yesu mami, Mukama yeebazibwe. Eriwo kweri kati maiki kweri naye nga Mukama yeebazibwe mami. Mami waffe atuuse, ngenda kubeera nga mwanirizaako mu linnya lya Yesu. Mami, Mukama yeebazibwe. Neetaaga kukozesanga Zoom, eno network egaana. Kati akamayiki kalaga nti eddoboozi liba lijja oyogera nga kagira. Ndabulira ku kacaayi. Mukama yeebazibwe mami. Network egaana. Omugenyi waffe ow'olunaku olwaleero bamuyita Mami Divine Mukuye, agenda kubeera nga asomesa buli lwakusatu ssaawa 4. Agenda kubeera nga asomesa ssaawa 4 ez'Uganda, abali eno mu zibeera ssaawa 5, abali e Saudi Arabia ze zimu n'ez'Uganda. So ojja buli lwakusatu tugenda kubeera nga tuyiga mu linnya lya Yesu. So katwanirize mami waffe ate so okubeera nga tugenda mu maaso. Mwena abatwegasseeko abatuweera omukisa Mukama Katonda mu linnya lya Yesu. Mami, Mukama yeebazibwe. Yaka network ekyamutawaanyaamuko katono.
Mukama yeebazibwe mami. olowooza Hello. halo network eri very poor. Mukama yeebazibwe mami. Sister twongera okwanirizaako omugwana Sister Rachel bale kutwegattako akutuweera omukisa Mukama Katonda. Mwenna mwebala bajoyininga tugenda kubeera nga tuyigirizibwa ne Mami Divine Mugie buli Lwakusatu. So mbasaba mwongera okubeera nga mukumwana tubeere nga tuyiga basingles naddala bannange. Mugenda kubeera nga mubeera program etibwa Be Unique beera wanjawulo nga Mukama Katonda asaba onfuula omuntu ow'enjawulo. Jjukira omuntu okubeera ow'enjawulo alina kubeera wanjawulo mu ngeri nga 5 mu by'omwoyo, mu by'omubiri, byenfuna, mu by'amagezi ate ne mu by'emikwano. So tugenda kubanga twongera okuba nga tuyiga bingi nga Bayibuli weegamba mu Balumi 12:2 so tonfanizibwanga emirembe gino naye mukyusibenga olwofula amagezi gammwe amajja nga mukema bibiri Katonda byagala ebirungi ebituufu ebisanyusa. So twagala kubanga tukola ebisanyusa Mukama Katonda era tugenda kubeera nga tubimanya mpola mpola mu linnya lya Yesu. Katwanize mami waffe abeere nga ate atubuuzaako. Mami Mukama yeebazibwe. Network kamutawanyaamu. Network ekyamutawanyaamu naye nga kwetuli. Ekibuzo kyaffe kye tugenda okubeera nga tuyigako olunaku olwaleero nti kanjira nkibanjulira nga wetulinda mami waffe network okuba nga etegeera. Simanyi oba mumpulira bulungi abali eyo. Kuwulira. Amiina. Ekibuzo kyaffe eky'olunaku olwaleero kigenda kubeera nga kigamba nti singo alaba oba gwe balina okulaba ayinza kuzuula atya omuntu omutuufu. Singo alaba oba gwe balina okulaba ayinza kuzuula atya omuntu omutuufu. Mami ekyo ekibuzo kyaffe nga tuddamu olunaku olwaleero. So mwena mweteeketeeka anoonya omuntu omutuufu alindirira omuntu omutuufu ogenda kubanga ozuula olunaku olwaleero mu linnya lya Yesu. Amiina. Mukama yeebazibwe mami. Tukwanirizaako mami mu linnya lya Yesu. Hello. Mami eddoboozi liwulikika. Alabika yemyutinze kuba ndaba ayogera oba. Naye ate tuwulira mu background y'abaana oba avuddewo okusima. Mami. Akaja alinaako byamalirizawo katono naye ng'agenda kuba atujoyininga. Mwenna batwegaseeko nange nyongera obbaanyirizaako omuntu tubalina muwerewereko tandika okubeera nga tusomesa omere kuyitibwako. So ojoyininga tuwulira ddala akatebe bannange ba Asha muwa bagenyo obutebe bannange. Abagenyi bakkiriza kuyimirira mbawa obutebe mubawereko n'amazzi. Mukama yeebazibwe mami. Sister Rachel. Wanjinya. Sister Rachel. Wanji.
Toza kanzijemu kano. Bannanga bagenyi baatuuse dda sooka obabuuzeeko awo. Tulinda mami. Naye tusanyusa okubalaba. Yesu yeebazibwe mwenna, Mulokozi yeebazibwe. Amiina. Twebaza Katonda ate atukuŋŋaanyizizza wano eno tukkiriza nti agenda tukola bulungi. Amiina. So kalira Mukama yeebazibwe. Amiina. Mukama yeebazibwe nnyabo. Amiina mami abwe ekitiibwa n'ettendo. Amiina nnyo Bannaye mami. netiwaaka nange nsanyuse naye netiwaaka simanyi oba enzikiriza okubaawo. Kale bannange twesonyiwe. Simanyi munsabire busabizi kubanga olusozi olw'ekabulengwa emirongooti kirabika gyatawaanyemukko naye nga kwendi ndi seeti nabadde redde kuva dda before saawa 4 naye ebyuma munange tetulina naffe kyabikolera. Naye nga nsanyuse nnyo okubasanga mu linnya lya Yesu. Naffe tusanyuse nnyo okubeera nga otuwadde omukisa guno eno. Yebaleko mami. Ngenda tutawanyamuko kanetwaka tusumbuwasumbuwamuko katono naye nga tumanyi Katonda agenda tusobozesa tusobole okubeera nga tubeera blessed n'ekigambo ky'olunaku olwaleero kigenda okuviira wa mami waffe Mami Divine Mukuya okuviira ku Harvest Teaching Ministry. Abasitukasituka bannanga abasitukasituka akatebe bajja kakutwalako. Tulokkalire oyo agenda fuga. Amiina. Mami netiwaaka emukwatamuko awo. Ayagala okujoyininga abenga mami wayogera asobola okubaako kyamubuuza owanika oyo send invite ali nagamba owanika omukono. Mami Mukama yeebazibwe. Hello. Mami network ekyamutawaanyaamu naye bw'anaaba akomyewo tujja kuba nga tumuwulira mpola mpola awo. Naye nga tuli ku program egamba Oh Lord make me a unique person. Mukama nsaba onfuule omuntu ow'enjawulo era nga tugenda kuba nga tuweereza buli lunaku buli lwakusatu ssaawa 4 tugenda kubeera nga tuweereza. Mami network emutawaanya. Naye ng'ekibuuzo kigamba nti singo alaba oba gwe balina okulaba ayinza kuzuula atya omuntu omutuufu? Singo alaba oba gwe balina okulaba ayinza kuzuula atya omuntu omutuufu? Mami Divine agenda kuba atugamba olw'ensonga ye yakiyitamu. Yakola ki? Yakiyitamu. Ebiseera ebisinga ekintu oba tokiyitangamu kiba kizibu ogamba omuntu nti bwekiti kigenda bobeera nga obuulirira abafumbo naye nga oli wabweru wa nnyumba. Kitegeeza oba tumanyi biri mu nnyumba wetaaga ekintu omaze kituukamu n'osobola okubeera ng'oyogera with experience. N'ogamba waakola waati ekyo ng'okola ki ng'okola booti naye obeera oli eno tuba tubiyisa mu samale nga basingu. Naye nga mami agenda kubajja atugambe
Etaaga ka idea kubanga ye mukyala mufumbo. Byonna tusobola biyigira wabweru, tosobola kuyigira wabweru wa kuuga wabweru wa swimming pool ng'oyagala okuyiga. Naye ate tufuna ku bukodyo. Kyekituufu. Nga bwe tulinda mami okubeera nga atujoyininga, bw'ali eyo olowooza biki by'olina okuzuuliramu omuntu omutuufu nga bwe tulinda mami ali ayagala okubako ky'oteesa osobola okusinka request n'enkujoyininga. Kuba mami network ekyamutawaanyaamu naye tujjamu wano nga tumulinda wajja then nga we respect him then nga tumuwa akazindaalo ng'ayogera. Sister Rachel olowooza gwe otya ku sayidi gwe nga omukyala? Ne banno bw'osobola otusunirako Naawe network ebadde kutawaanyizaamu. tompulira. Obadde ogize naye n'okomyewo. Biki byenyiza okulaba mu muntu n'eŋŋamba ono nno alabika yandiba omutuufu. Omanyi Mukama yeebazibwe bannange. Amiina. Ebintu bino eno birimu challenges bikyatuchallengingamuko. Naye nze nga tewali nnyo kintu ky'oyinza kusinziirako nti nno kyekino okuggyako nga Mukama Katonda akubikkulidde omuntu oyo oba alina byakulaze eri omuntu oyo. Naye ffe nga ffe ganamba naked eyes biyinza tuzibuwaliramukko. Mukyo nga ngamba nti tulina nnyo okutunulira Katonda eri abantu abo abaagalwa abaffe be yateekateeka, kubanga buli muntu nzikiriza tulina kukola ki? nti mbadde ŋŋamba nti tulina kumanya nnyo tulina kwekwata nnyo Katonda, kubanga ffe nga ffe ku magezi gaffe tetusobola kwezuulira muntu mutuufu nti y'ono, kubanga gano amaaso galaba kungulu. Naye Mukama Katonda yasinga okumanya biki bye yateekateeka mu muntu gwe yakuteekerateekera era nga gwagenda okukola ki okuwa. Kyova olaba abangi bagamba naye bannange omusajja oyo akikola atya? Sajja nga mukambwe omukazi we amukwasaganya atya? Oyo muntu we Mukama Katonda yamumukwasa yamusobola leka yamanye engeri gyakwatamu omuntu we, nti kitegeeza nti wabanga si wuwo tosobola kumugumiikiriza. Nga tosobola kumugumiikiriza. Kyova olaba era waliwo n'ababeera n'abantu bwe baawukana babeera nabo naye nga bali bakayana bayomba beesunaasuna tebakkaanya tebakwatagana tebateesa bakananga relationship efudde. Kyokka muneera agenda n'afuna omuntu omulala kati oli gwe yakoye naye n'agamba oyo si mwangu mwegendereze naye mu relationship n'akola bw'ati tateesa lelele n'abeera bingi. Naye ate ku mulundi guno gwokka nga Mukama amusisinkanyizza omuntu we owaddala kiri both sides, ku mukyala n'omwami. Mukama Katonda amusisinkanyizza omuntu omutuufu. Buli muntu naye oya n'agamba bannange akikola atya ng'alemye abantu. Ebyo Mukama Katonda byakola. Kati amaaso tulina nnyo kale yes kuba okusiima kuba Bayibuli egamba nti Mukama yagamba nti alaba omukyala ow'okuwasa. Kati bw'abanga omusajja amaze okulaba ayina kugenda n'agamba Mukama otugamba tulabe naye ddala akyendage kyekyo kwe kuteesaako eri obulamu bwange kwe kwagalako eri obulamu bwange. Kankubuulire ekintu omuntu we muna temugenda kukwatagana nga si ye muntu we Mukama gwe yateesa ajjamu okugaana. That is
ng'olina enkolagana yo ne Katonda nga bw'ayogera owulira. Kubanga abasinga twesanga nga ebintu ebyo tobinvolvingamu Katonda, emirimu gikola nga bw'oyagala, like businesses gikola nga bw'oyagala, emikwano gyonna nga bw'oyagala, ebintu ebyenjawulo ng'obikola nga bw'oyagala. Naye ku mulundi guno gwokka ng'olw'okuba oyagala okuwasa, olw'okuba oyagala obeera n'omuntu gw'oyagala oba akwagala mubeere mu bulamu obulungi, n'olyoka obumenyanga simanyanga sikisi paaka, n'olyoka ojjukira okubinvolvingamu Katonda. Ekitali kibi ayinza okuyanira omuyembe nga mulungi kungulu, ogenda okusala maama nyavu ogamba nange nga nawedde dda ate nga tokyayinza. Kakati bw'oba ng'olina enkolagana yo ne Katonda, trust me, nga buli kimu kimwinvolvingamu nga si nsonga emu, Mukama omwami yono omutuufu, Mukama omukyala yono omutuufu. Oba olina okuba ng'ozze omwinvolvinga mu bintu byo, ng'ozze omuteeka mu bintu byo, ng'obisoosaayo mu maaso ge n'ogamba Mukama ekyamazima ngenda ku applyinga for this job. Naye okubanga kwe kwagala kwe oyagala mbeerewo nga waliwo byeyagala ntuukeko bye wateesa mu bulamu bwange, ng'ate wano tewagenda kunzija mu kwagalako, tewagenda kunzija mu kubeerawooko, tewagenda kunsembezaayo wala naawe, kiganye. Ekyo njogera ku sayidi ey'emirimu. Naye ne ku sayidi eno eya relationship, naye era nayo tulina oginvolvingamu Katonda nnyo, kubanga ffe abalokole tusalawo omulundi ogu. It's one time decision. Bw'ogamba nti kati ono gwe ntaddeko empita paka akufa ebyo mugamba mbu kyuma buuma. Eyo endagaano gy'okoze newonoba odde bw'osinze n'omukazi oyo n'omwakyala n'omusajja oyo gy'onoogenda, zino endagaano zigenda kusigalako. You not be in peace. Twalya bangi nga gyali ebigambo bingi tebakwezi kuzaala kuganye lwakuba teyawukana n'omukyala wo gwe yalayira naye gwe yakuba naye ebirayiro. So kati nga tugenda okusalawo nga tugenda wakati nga tulindirira abantu Mukama okuteesa abantu Mukama be yateesa okuba nabo mu bulamu bwaffe, oyo omuntu gw'ogenda ogamba kati ono gwe nsazeewo like to spend with the rest of my life ku nsi. Kale olina emyaka 25, olina emyaka 3, kati emyaka 3 ogimaze oli single, tolina muntu akuvunaanyizibwako like nti ono yalina okusalira kubanga n'abazadde trust me batuuka ekiseera nga takyakuvunaanyizibwako nga weetwala gwe wekka wekka. Naye kati tosalawo n'ogamba nti kati yono omuntu gwe ngenda okugenda naye, oba olina okusinziira n'ogamba kati kiwedde yono agenda kuvunaanyizibwako, akubuuza oyiwo w'olaga luli obadde otambula nga bw'oyagala ne mama omuntu omugamba tata olumu tamanyi gy'oli, naye ono omukyala alina okumanya waali kubanga akuvunaanyizibwako. Mwakuba ebirala n'ogamba nze ndi wuwe omubiri gwe gugwo n'ogugwo gwange. Kitegeeza watuukira omubiri okwogera eyo statement nti omubiri gwange sinza guvunaanyizibwako, n'ogugwo si gwaguvunaanyizibwako. Kitegeeza n'entambula ze buli kimu kyakola kubanga era wookyobola bagamba nti okasa bamanya nti nno omusajja yafumbirwa, omusajja yawasa oba omukyala yafumbirwa like nga bakimanyi nti nno alinako omuntu mufumbo, ne waba afunye obuzibu oba accident oba kiki, basooka kugamba omwami we yategedde, mukyala we mumukubire. Bamala gamba omukyala tiyafa, kale mukubire muzadde we, naye nga basoosaayo oyo omuntu nno gw'osanze obukulu. You can imagine. So mu byonna tulina okusigala nga tuteeka Katonda mu bintu bino. Yekka yagenda otulondera, yekka yagenda okugamba nti kati genda. Ojja sanga omuntu nga muwanvu kuba tuyinza ffe tugenda kusalawo bino ebintu ebiri physical byogenda ogamba nange omusajja muwanvu, njagala omusajja nga muwanvu, sajja nga black bola ng'alinga nga bola ng'alabika bulungi, naye nga the moment w'omusembeza mu bulamu bwo bw'oti
wejja otegeera boola kikyali munda ekituufu. Emukwano tweyanza nnyo sisita Rachel, tweyanzeege. Mukama akutuweera omukisa ne mami akomyewo. Weebale kuyimirirawo. Mukama akutuweera omukisa sisita Rachel. Mami tutwanirizaako. Muwala abadde akyatutwala mu maaso. Hello. Sisita Rachel. Mukama yeebazibwe. Amiina mami. Amiina mami aweekitiibwa n'etteeni. Mbadde mmanyi ekyaŋŋaanye netiwaaka luzeewo Ojja kukkiriza lwampaka. Amiina. Nina ebigambo mbisuubiddwa biwulira naye maama netiwaaka eyange. Mami. Netiwaaka eyange enfu nnyo. Mukama yeebazibwe. Amiina nnyo. Oba simanyi we tuli ene we mu mbwifi. Tukwanirizaako mami mu linnya lya Yesu. Twesobola okubuuza abantu bakumanyeeko then tugende ku kibuuzo. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Bammemba mwenna. Amiina mami. Mugyebala emirimu gyonna. Kale mami naawe gyebaleko. Nange amannya gange nze mukyala Divine Mukuye. Nsinzidde awo ku Harvest Teaching Ministries. Era nga omusumba wange Pastor Gerard Mukuye. Amiina mami. Amiina, maze okweyanjula. Tukusanyukidde. Tweyanza nnyo mami, tweyanzeege. Mukama akutuweera omukisa. Akati mami olunaku olwaleero abantu baneeno bakulindiridde okusobola okubaako by'obatangaaza mu basingo bannaffe. Nga twagala okubeera ng'otuyambako kubanga eno level gye tuliko gwe wagibuukamu. Naye twagala tumanyeeko ku butipusi gwe wazuula otya okufuna like okuzuula nti onazze mu bulamu bwange ye muntu omutuufu. So kwe kubuuza ekibuuzo ekigamba nti nno singo alaba oba gwe balina okulaba ayinza kuzuula atya omuntu omutuufu. Amiina. Amiina. Nange nsanyuse nnyo okubasanga. Omulundi ndowooza guno gwakubiri. Tweyanze omukisa gw'otuwadde. Nebaza Katonda antuusizzaako olwaleero nga nkyali mulamu era nammwe abawadde obulamu. Mwebaza olwa opportunity eno gye mumpadde okuba nga njogerako n'abatukuvu ba Mukama. Ekibuuzo kiri nti nakiyitamu nti omuntu afuna atya omuntu omutuufu. Sigenda kubeesinga nnyo ku lunyiriri lwe wampadde. Nange kanjogere bye ndowooza nti biyinza okuyamba omuntu yenna singa ali eyo. Basingo mbatumiddeko mwenna. Basingo osobola okubeera awo ng'oli singo naye nga munnaaye Katonda ali naawe mu ngeri zonna. Ng'oli singo, abamu muli basingo naye nga muli mwekka. Oba ekigambo kyekyo ekituufu kyenkozesezza. Ekyokugamba nti muli mwekka.
musonyiweko katini anti mu nnyumba mbaddemu nsekka nga nzigala luggi kati kyentegeeza nti basingo abamu bali bokka nga mulina okutuuka ekiseera ekigambo bayibuli kyeyabagamba Katonda kyeyagamba mu Genesis nti si kirungi omuntu okuba yekka, to be alone, nga mwetaagayo okutwala siteepu endala Katonda gye yakolera Adamu we yagamba nti si kirungi omuntu okubeera yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Kati ekyokugamba nti muli mwekka ndowooza kitegeerekese nti bannange mwetaagayo omubeezi oba endowooza abasinga abalenzi beetaagayo omubeezi abasaanira, beetaaga omubeezi abasaanira mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kati awo ekibuuzo ne kijja nti otegeera otya nti ono omuntu mutuufu oba si mutuufu? Ekintu ekyo olumu kizibumu kizibumu naye waliwo awo we nayogerako akagambo ka positioning yourself. Oba twakogeranga ne Vicky. Akagambo ka positioning kayinza okuba kuzimu factors eziyinza okuyamba omuntu okutegeera nti ono ye future partner oba ye life partner gwe bayinza okuwangala naye ne bafa naye ne bagenda mu ggulu. Buli omuntu naddala ffe abakyala, kale ffenna si bakyala ffekka, ffenna buli owepositioninga, buli weweteeka mu kifo Katonda wakwagala, Katonda magnet kasita ogiriraanye ekyuma, of course erina kimu kisika kinne waakyo ne kijja ne byekwatako bwe biti. Kati buli woba nga weetadde mu position enoonya Katonda, eyagala ennyo Katonda, nga neeri omuntu omulala naye nga yeetadde mu Katonda, mutuuka ekiseera ne mufuuka magnet ezigenda okwesika, eri ng'esika eno lwaki? Kuba Katonda yaba ataddewo magnet eyo. Katonda ye magnet eri mu ffe nti etuuka n'ekwatagana n'omuntu gw'olina okubeera naye otegeera otya nti ddala magnet eno esise omuntu omutuufu? Ndowooza kyekibuuzo ekiri mu ddiiro. Mukama waffe yeebazibwe. Kati ekibuuzo ekyo nti otegeera otya, kubanga magnet eyo ogiraba. Sometime emanyi okusika ebintu ebyefaananyiriza meto. Magnet emanyi okukuŋŋaanya obuganga. Okimanyi ekyo? Magnet eyo esobola okukuŋŋaanya obuganga, esobola okukuŋŋaanya obuumayuma obwefaananyiriza ekyuma. Waliwo n'obuti obumu bweyinza okusika ne bugyekwatako, kwegamba ogenda ogituukako nga yeetisse kasasiro naye nga si byuma. Yakwegendereza nga kitegeeza nti omuntu ono yepositioninze atya mu Katonda. Abantu abamu bepositioninga bubi. Nina example gye mmanyi
yali mukyala twali mu group emu awo tukyali ku UCC nga tetunatandika Harvest Teaching Ministry dda ndowooza yali nga 2002 awo. Kati omukyala ono yalabanga nnyo nga tufumbiddwa mikwano gye group efumbirwa evaawo. Kati naye n'atuuka ekiseera ng'awulira ayagala afumbirwe bannange efumbirwe munamwe mwafumbirwa nga waliyo obuganga obwetegese okwekwata ku maginenti enoonya. Era laazima yagwa ku kyefaananyiriza magine ekyefaananyiriza ekyuma ne kimufuukira ekitali kirungi. Kati ebiseera ebimu twetaaga position mu Katonda ebeere entuufu nga si yakujja mu kkanisa. Abantu bangi bajja mu kkanisa naye nga buumayuma buganga nga pretense bayina nyingi. Kati gogenda ne weekweka mu Katonda ate nga tonywereddeeyo oli kwegamba nga toli naawe serious. Oyinza okwesanga nga maginenti ekutte bubi. Naye kati ekyo kankiveeko maginenti eno enesportinga atya nti kino kyuma ddala. Osa how to find a right person oba a right partner. Number 1 kye tugenda okusookerako. Tugenda kusookera kubanze nange nakirimu nayitawo awo. Naye nze ebiseera ebyo kansooke mbaweeko awo ku bujulizi butono. Nali mbeera awo Makerere kati Harvest Teaching Ministry we wali awaka waffe. Naye kubanga ennyumba ezo zaali za mizigo kati wabeerangawo abavubuka nga basomera Makerere University. Kati naye nga bapangisaawo ku nnyumba zaffe. Kati abavubuka bano bambi baasabanga bakolanga fellowship nga nange ngigendangamu. Naye nze ebiseera kubanga nali nakajja ku UCC nga waliwo okusaba kungi nti kusaba no bantu balokole. Kati nga nze gye nsabira. Kati ate nga bano abaana b'e Makerere balina life yaabwe nga nze sigikkiriziganya nayo. Kati nze natandika in fact twali abawala basatu, sister wange omukulu nange n'omukyala omulala twalinga tubeera naye. Kati bonna bantu bakulu ddala. Kati nga tulaba enneeyisa y'abavubuka bano nga olaba abaana ba kampasi bali mu life ya kampasi bate bagamba balokole ng'olaba mulimu obumu bwe tusasobola kukwatagana nabo. Kati awo we twajja engombe egamba buli omu n'atandika okugamba nze njagala omusajja bw'ati, nze njagala omusajja bw'ati. Kati sister wange omukulu yali yakoma mu senior n'agamba nze njagala omusajja asomye ng'agenze Makerere. Kati ye kyekyali intention ye. Era indeed yamufuna omusajja mulokole, musajja asoma bwa dokita bwa kisolo. Kati sister wange oyo omulala omukyala gwe twali tubeera naye ye n'agamba nze njagala omusajja nga mugagga ng'alina ssente. Ndaga abeewaffe nti abalokole balina ssente kubanga abantu baabwe tebaali balokole ate nga balina ssente. Kati nga bagamba abaana bano baayonooneka. Kati nga ye ekirowoozo kimugamba nti ayagala afune omusajja nga mugagga ng'alina ssente. Era munnange saagala kulisaayo yafuna omwami nga mugagga ng'alina ssente nga mulokole naye ng'akola mu Nairobi Breweries. Kati gyali mukyala mugagga ddala kubanga omwami alina ssente. Kati nze nagambanga engeri gye nasabiranga ku UCC nga ngamba nze njagala omusajja nga mulokole ng'ate muweereza wa Mukama. Nze kye nayogeranga ne ngamba njagala omusajja nga mulokole ate nga muweereza wa Mukama. Kati number 1 point gye ndeeta nti
ezimu ku tips eziyinza okukuleetera zoyinza okulabirako life partner nga zze gy'oli nga muntu atya Katonda nga muntu ayagala Mukama. Abasajja oba omukyala omusajja oba omukyala nedda omuvubuka omulenzi oba omuwala ng'atya Mukama, number 1 ky'oteeka nkiteetinze ntya nti life partner ateeka okuba ng'atya Katonda ng'ayagala Mukama ng'aweereza Mukama. Nze nakyogera nga neŋŋamba nze njagala musajja ng'ayagala Katonda ng'aweereza Mukama nga muweereza wa Mukama. Indeed neŋŋenda mu kyaki mu UCC Katonda nankolera kye nasaba kubanga omwami wange from the beginning era nze we namulabira nga muweereza wa Mukama ng'ayagala Katonda nga musajja musabi. Ffe twasabanga ne tukoowa ye ne tumulekayo ng'akyasaba. Kati patina we ateeka okuba ng'ayagala Katonda. Onooyagala omulenzi n'ogamba nze njagala omusajja nga yeevuga ng'alina ssente nga mulokole. Maama bamuzaala ne ssente. Bwe yali afubutuka mu lubuto yajja n'emmotoka bakyuka. Bagagawala kuba kati nze kye nasaba nti njagala omusajja nga atya Katonda. We namulabira nga yambala akasaati kalinga ka red n'ekipalepale kyalinganga kya yero n'ekigatto nga kiri awo kinenenene nga yali musomesa of course ng'ayina essomero naye nga lyakatandika naye ng'omwami ayagala Katonda. Kati nga toyinza kukubayo kifaananyi nti one time he will be a senior pastor. Naye nze nagamba bugani njagala omusajja nga muweereza nga atya Katonda. Kati right now nze saasaba nti njagala musajja alina emmotoka weeri. Okiraba obugagga mbwagala natural ng'omuntu nti njagala kubeera mu life ennungi biki tukyeyongerayo okubutuukamu naye ne wendi wano nawo walungi. Kati kyekyo ye importance oba ye bwe bulungi obuli mu kwagala omusajja atya Katonda. Omusajja atya Katonda ajja kugumiikiriza embeera yonna. Ajja kugumiikiriza embeera yonna. Nze nalabako omusajja eyawasa omuwala nga tamanyi nti omuwala agw'ensimbu. Naye omusajja oli agumye n'omukazi we waafuna olubuto abeera ku ddagala full time kubanga agira n'agw'ensimbu oba n'avaako waya. Kati omusajja ng'atya Katonda kyetaagisa omuntu atya Katonda okugumira omukyala bw'atyo. Embeera zino ze tulayira nti mu bulungi ne mu bubi abantu bakiyita kyakusaaga. Obubi bw'oba walayira buteeka okumanifestinga in your life span. Watya ngo n'ofumbirwa omusajja n'atuuka n'afuna accident n'amenyekako amagulu. Will you run away? Kati omuntu atya Katonda aba ajja kugumiikiriza embeera zonna nti kati kyomanya nzaala gy'onoozaalamu eneeba efaanana etya. Nalabako omukyala nga waazaala omwana azirikira weeks 2 ng'omusajja n'agumiikiriza n'akubeererawo. Kati ekyo byo byonna byetaaga musajja ng'atya Katonda. Number 1 provision yensi eteredde. Omwana bamuprovidinga n'amata bamulabirira biki ebyo. Kuba kati maama waaba afudde of course
kati number one mbadde nza kubuuzaako ko katono awo ku muntu atya Katonda kubanga tuyinza ogamba omuntu atya Katonda bonna bayinza okuba bonna nga bali mu kyaki basaba ekituufu buli omu awo obolanga atya Katonda naye omuntu ayinza kwawula atya nti ono atya Katonda kubanga ffenna tujja mu kyaki ffenna tukuumwana naye oyinza osangamu omuntu omulala nga kituufu Katonda amuyina naye ng'ate ayinza okuba nga tatya Katonda naye ng'ate mu kanisa mwali. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina mami. Enjawulo yange yali nti nze nalaba omwami we yandaba already yali ku pastoral team. Kati nze nali neekakasa nti ono gwe ŋŋenda naye waabanga ali ku pastoral team kitegeeza atya Katonda. Ekirala omusumba we yali musumba wange. Kati ng'oyina osobola okubuuza omusumba wo byaddala nti nayo naaweereza kubanga abantu mu kyaki ebiseera ebisinga omusumba ateeka okubanga amanyi nti ono ali bw'ati nti ono ali bw'ati. Era abantu abatera okwegendereza ennyo waaba agenda kuwasa waaba agenda kufumbirwa abuuza omusumba we. Ffe twalina omukyala ku kyaki nga si mulalu mulwadde naye nga buli mwami ajja omuwasa musumba asooka kuyita bbali n'akunnyonnyola n'akugamba onoosobola ebyo byenkunnyonnyodde omuntu eyo byali. N'omusajja waabanga naye ali bw'atyo oli waddembe okubuuza omusumba we nti gwe ŋŋenda naye mu butuufu muntu mulungi. Kale eyo ŋŋenze wala. Omusumba waffe mwami ye atera okugamba abantu naddala abawala abali ku media ti omulenzi waabagambyeko sometime jangwe wa musumba omwebuuzeeko akubulire nti oyo gw'oli naye mutuufu. Kuba musumba abasumba baba bamanyi nti ono empisa ze yebehavinga bw'ati nti ono yeeyisa bw'ati nti ono yeeyisa bw'ati. Asobola okuyita mu magezi amangi n'agamba naye twalamu ka step back. Kati ebiseera ebisinga nze kyendowooza nti kizibu okumanya nti ono byaddala atya Katonda naye ate omusumba mu kifo kyalimu ebiseera ebisinga atandika okutegeera abantu be nti naye mami kati ekyo kyoyogedde owaliwo kati ya muntu nga zze gyendi nga church zisizezimu nga tuli mu church zanjawulo naye atejjukire kati nze ndi eno ku kyeyo ate omuntu ali Uganda naye nga tuli mu church zanjawulo tusanze mu bino byetwesanga kati ate oyo era sipiidi ye erina kuba ntono nga si nnene. Yeyo problem abantu abamu kati gye basanga ne bakola relationship ku kyeyo ng'omuntu tamumanyi ffule. Ate mami kakati bansonyiwamu kati anti neyakubye personga ennyini nti waliwo omuntu ayinza okujja bambi nga ye aliredde okusetulinga nolowooza nti muntu nga sipiidi nenoono tansuule mu kinnya ate ne wabaawo olirajja nga yagala kubaako bye yeetegereza ebintu abikwata mpola aye n'ogamba bannaawe omusajja tammuka musajja naye yenna avumbeera tava gy'ali oba sibe nkikyayagala oba alina byabaza. Kati ebiseera ebimu tubeera mu groups zino nnyingi omuntu n'ajja nze ndabyeko group kati ze mmanyiko nti zino Friends of Pastor Mukuye group z'abaana bangi n'olaba nga beekozeemu ekigroup kati nga onogamba nti Vicky okoze group yaawo mukolagana mu by'essente ate ekirungi mutera kolagana mu by'essente ekintu kye bayita ssente kijjayo real characters of people. Kubawo nnyawo mami ekintu kye bayita ssente kijjayo characters of people. Kati ogenda okuwulira nga gundi ono alimu akasikatira alimu kano alimu kali
kati ate mubeeramu n'ebiseera abantu abamu nga we muba muludde mu gurupu ababeera bamanyi omuntu oyo ng'osobola okuyifunaga omu gw'oyitamu n'omubuuza omuntu ono ali atya n'agenda paka mu kkanisa gy'asabira we kiba kisoboka n'akukonectinga n'omusumba we ebintu abantu beetaaga abaana beetaaga obiteekamuko ka research naddala abali ku kyeyo kubanga bababuzaabuziza nnyo baba babba ssente oli najja n'agenda n'amulimbalimba omuwasa agenda otuuka eno ng'ate ayina omukazi omulala kati abantu abalina sipiidi bwetyo yeetaaga okwekontrolingako nze nalabako omukyala twali naye kati omukyala oyo nga bambi yeekuumye mwana muwala ng'ali mu bakyala abafumbo nga tumwagala bambi mukwano gwaffe nga she's good omusajja najja mu covid awo mu speedi amukozesa embaga ku speedi abantu ne bagamba lwaki amuddusa speedi kati jjukira bambi yali aguddewo okwagala kw'omwana omuwala ono nga takyawulira na advice ate embaga za covid zaalinga kuzakugata muliyo bagole mwekka ne mugenda n'amurashingisa embaga n'ebaawo agenda okutuuka ng'omusajja ayinayo omukazi omusajja yazaalayo abaana ayina be yagoba abannaye ng'omusajja si muyaaye mulwadde naye nga ne mu kkanisa mwali nga ne musumba amumanyi kati nze muntu bw'atyo mu ansaringa bwenti nti omuntu ali ku kyeyo omuvubuka namala ajja don't rush take time okubuuza ali atya eyo gy'abeera e Kampala ekkanisa kituufu gyagirimu nfuna gw'otumayo funa gw'otuma paka ku musumba kubanga nze nawulirako keesi ng'egamba omuvubuka nga ayina omuwala ku online ate ng'ayina n'omulala gwe yagambye nti amutwala muwasa kati omulala gwe yagamba omusumba we yali amanyi omwana we mulungi n'atwala initiative okugyewo omusumba w'omulenzi amubuuze musumba omwana wange jjajja mutuwa tuufu agenda omubuulira omulenzi ng'omulenzi ayina omulala gw'amanyi ku midiya gw'ayagala okuwasa n'amugamba nadda oyo si mutuufu kubanga kati rush eno abawala baleme jikkiriza waba rush gikole ng'oli ku ground nti nange ndi Kampala Uganda manyi ekkanisa ye gigendemu olabe abantu be olabe wonna waali okakase nti ddala muntu mutuufu Mukama yeebazibwe kyokka tewaliwo bambi n'abafumbiddwa nga relationship bagikoledde ku kyeyo naye nga kuliko abantu abasapootinga nga wonoogamba nti muli mu gurupu mulimu omuvubuka kati mulimu n'omuntu omulala amumanyi ennyo mulimu n'abali ku ground e Uganda abamumanyi nga bamurekomendinga nti muntu mulungi ekyo kyekijja okutaasa rush eri oli abadde akurashingisa ogenda otuukayo nga mufumbo waliyo nnyinibo Mukama yeebazibwe ensonga tukyalaalidde kwemu naye katuseetukeseetukemukko naye na byonna bikola olw'obulungi amiina Mukama mpa omusajja atya Katonda naye nga yetuna tetukigenze buziba otulambulidde mami pretensi nyingi nnyo amiina kati akasooka Katonda n'agamba ayagala mukyala atya Katonda ate waatuuka ng'atamugamba bayize eŋŋombe eno simanyi bw'asooka kukeberako kati ate n'ogamba anoonya atya Katonda ate asooka kukeberako atya oyo aba talina Katonda aba talina Katonda kituufu aba talina Katonda kuba n'amagezi amalala gw'empa basingo okwebuuza si kintu kibi nze we nali mwami mukuye we yamproposingira
nente mutima gwange nensalawo nti abantu basatu bonna we bakkiriza omusajja ono ngenda bugenzi. Asooka yali mami wange neŋŋamba mami we naamunnyonnyola omwami ono amumanyi naŋŋamba genda ofumbule ayiwerugo. Eyaddako yali musumba wange nga naye musumba we neŋŋamba musumba wange wakikoonamu nga ŋŋenda. Eyali owookusatu yali sisita wange omukulu twagalana nnyo neŋŋamba sisita wange wakoonamu ŋŋenda kyokka nenteekawo kondishoni ababiri we bakkiriza ŋŋenda ababiri we bagaana omu nakkiriza sigenda. Kati okwebuuza si kibi baba tebakulabidde naye nga bakulabula. Era nze bonna kondishoni zange ze nateekawo bonna bakkiriza naye waliwo incidences omuntu wayinza okujja ewa musumba n'amugamba musumba omuntu bw'ati ne bw'ati musumba wamuteekamu step back n'agamba twalamu step back. Abantu bawuliranga musumba abakotoggera. But remember this is a spiritual parent alaba ne mu mwoyo. Ayinza okupredictinga omuntu alaba ebikolwa by'omuntu n'apredictinga future eneebeera etya. Kubanga oluusi abazadde bakikola abazadde physical bakikola naye ate oluusi abamu babikola lwa interest nti oyo tetumwagadde kubanga waggwanga bweriti nti oyo tetumwagadde alayika musajja mwavu nti oyo tetumwagadde fe tetuwasa bafaanana bwe bati. Kati ebyo ebyabazadde abali mu physical bireke naye eyo wa spiritual parent mulungi mukulu nnyo okumwebuuzaako. Why? Batutaasiza ddala. Amiina. Katugendeyo tulabeyo point ey'okubiri gy'oyinza okulabirako life partner. If a person is a good communicator. Kati wali twagambye ayagala Katonda, kati waaba ayagala Katonda ate nga ne ka communication kasufu oyo abajja kola good communication mu bufumbo kubanga kati obufumbo bukolebwa communication. Waliwo challenge awo. Kati mwe munyumyanyumya emboozi nze munaye nagenda okufumbira mwami mukuye nga anyumya emboozi ng'ate nze ndi musirise nnyo nde nayiga okwogera nga ntandise okuzaala abaana naye nalinga musirise ng'oyinza okunoonya onzijemu ekigambo n'otakifuna. Kati ye yali mwogezi nnyo mwogezi nnyo ate nga wetubala saavisi ajja n'ababuuzaako buli mutya. Kati sisita wange ate yali opposite yange ate nga yayogera nnyo. Kati nga ebiseera ebisinga nze mpuunawo nsekawo busesi sisita n'ayogera. Kati bw'abanga omulaba nga good communicator nga ogaseeko bibiri ate Katonda ate nga good communicator abajja kukola ki? Abajja kukola life partner. Ekirala communicator yabeera mulungi. Mama eri mu kwezuula. Ekirala in fact awo osobola n'okuzuula wakati mu mboozi osobola okutegeererawo si ekyo mami. Mu mboozi otegeera kubanga aba akoonakoonako aleetayo point z'oyinza okuyimirako n'ogamba lwaki yayogedde bw'ati. Kati good communicator omuntu asirika ennyo. Oba communication nkulu nnyo nnyo mu bufumbo. Mukama affe yeebazibwe. Amiina. Akokusatu ke tugenda okutunuulira. Tujja kutunuulira akagambo akagamba respect and empathy. Respect and ate empathy.
ate ekyo kigwa nnyo ku bakyala. Empathy. EMPATHY empathy kiri empathy ekyo kigwa nnyo ku bakyala. Omwami Mukoyi alina story gye yawa nti waliwo omukyala omwami yali agenda kuwasa omukyala omuwala n'asitula omuwala n'amutwala ewaabwe. Mukati ewaabwe w'omulenzi waliwo buno obusituulu obuwanvu, entebe z'okudayiningi n'ez'omuddiiro. Omukyala we yayingira ng'atuula ku katebe kali akawanvu ng'asalako ali ludda wa maka g'abalenzi g'omulenzi. Taata we yajja okubuuza teyava ku ntebe, maama okubuuza omwana teyava ku ntebe. Bwe yamala bwe baagenda ne bamugamba oyo totuleetera. Mulungi naye. Kati nina omugole gwe mbadde mbuuliranga ng'alina boyfriend we bagenda muwasa naye ng'amuyita linnya Richard. Kati ebiseera ebisinga naddala mu kyaki, kati ffe mu kyaki ewaffe abavubuka sibayita mannya nti gwe Peter, wadde nti ndi maama wa kkanisa naye nteekamu ka respect ningamba yi brother Peter. Kati ate nze nayiga okuyita anko, si lwakuba nti aba anko wange, ntera okugamba yi anko Peter. Naye nga munaye bakuyita maama mu kyaki naye ng'ogamba anko Peter gyebale, anko Peter okiwulira. Kati mwe mwamanyiira mubeera okwo ku media ne mweyita Peter Vicky. Kati omusajja ng'agenda kuwasa kuyinamu ebirowoozo ng'ojja ng'ogamba Peter ng'omuyita Peter oli otya eyo bannange. Kati oyo Peter agenda kubakola weti Peter gw'oba otuwulira enjiri leero. Bannaye sivuddeeko naye kansitula omuntu wange ono tukomewo ku mmeeza. Sorry. Nno kanyuvu nno. Sorry. Bannaye munsaasire maidi yangenzeeko omuntu agolokose ate abalenzi balina boys quarter kati katugibuulire enjiri babiri. Kati kyembadde ngamba ewe muwulirayo akaaba omusajja munnange omukozi yatugenze mu kisenge kya waggulu. Kati ebintu ebyo owulira respect mu kisenge kya waggulu. Kati ng'oveeri Peter leero gw'otubuulira enjiri oli ludda wa Peter wazze. Kati respect Abaganda baakula tebayita bantu nnyo mannya. By the way nze siyita mwami Mukuye nti ne muyita Gerard kizibu. Toyinza nakipulira mu kizibu. Omuntu era engeri yakuzibwamu kino engeri kizitowamu okuyita omuntu erinnya lye nga totaddeko kantu. Kati nze omugole wange mbadde namuwulira ng'amuyita Richard. Kati we yajja eka ne mugamba naye gwe omusajja ffenna tumuyita Uncle Richard ne mugamba nze ondaba nti ompita otya nti mami ne mugamba nze maama wo. Namubuuza nze maama wo ne nagamba nedda ati lwakuba oli mukyala wa musumba waffe ne mugamba wali ompitiddeko nga muyita Mukuye. Kati gwe wotewa muntu respect tewali ali kuweera musajja respect gwe kasita omuyita erinnya era naffe tujja tuukanga tulabe nga talina value. Ate naye yenyini naye kenyini engeri gy'omwadressinzeemu naye abaana tukoberera okkulwa Kimanyi olumu
olumu omuntu ayinza ofuuka mukwano gwo nembeera nga muyita amannya gatagati mumpeeyawo obudakiika 5 nga bwe mwogeramu mpa omulenzi ono enywanto ye. Kale mami. Twongera okubazaako mami waffe bannange ku bigambo byatuyigiriza. Ayogedde point yasose yagambye ey'okutya Mukama Katonda nti anaayogera ku communication kasamirawo communication naye nga communication eginako okutya Mukama Katonda. Then point eyokusatu ebadde ya respect and empathy. Naye abadde atandika point ka respect. Ako nno nange walaba okenjizeemu obutayita muntu linnya omuntu babafensi n'ogamba n'oyita buyisi linnya kubanga mukyemanyizizza. Ako bakonye ku mutwe. Mulimu olumu wenyinza okusaako nti oba brother oba mister naye mulimu olumu wenyinza okusaako nengamba nempita buyisi linnya. Olumu nempita buyisi linnya. Ako nange bankutte. Bannange nkomyewo nabagambye. Amina tweyanza mami tukwanirizaako era. Bani tuli ku program ya Be Unique. Mami ayitufulano bakyala n'abaami ab'enjawulo ali mutuwagala. Amina. Amina kapointi akokusatu bannaye mukawulidde aka respect. Mami ne waabanga si ye musajja anaakuwasa ne waabanga si ye mukazi agenda okufumbirwa bannange amannya muyiteekeeko kava mubikirireeko kubanga n'owobeera ku kyaki era batuuka ekiseera ne bagamba omuwala oyo awa abantu ekitiibwa omulenzi oyo awa abantu ekitiibwa. Tetwogera nga tuboggoka tetwogera nga kwegamba waliwo kyempita nti empisa z'awaka kati olaba empisa z'awaka nti omwana ayinza okutawanya n'omugamba gwe Rain kati we muyita gwe Rain just because nti Rain mwana wange nze muzaala so nsobola omuyita gwe kati wenveeri nekugamba gwe Vicky bagamba naye maama omwana oyo tawa bantu kitiibwa. Twemenyako kati bulijjo weeyongeranga single. In fact you respect yourself. How? Abantu obayita ng'obawadde ebitiibwa byabwe kuba ne Bible ekyogera esteem others more than yourself. Kati gwe buli wojja n'oyita omuntu gwenze ndaba eyo abantu nga bali mu gafo ag'amaanyi kati ne batandika okuyita bannaabwe gwe nogamba bannange kikikyo kati that is demeaning people. Naye wobeerawo ne bagamba omwana oyo awa abantu ekitiibwa bannaye ku kyaki ewaffe tulinayo omulenzi naye ambuuza afukamidde kati lumu neŋŋamba dadi nemugamba omwoyo omwana oyo mugonvu ayina empisa nemugamba semulabangako nga zokwogera nange nga tafukamidde kwegamba sigamba nti abalenzi must nti kufukamira kati oli ye kyamukuliramu abalenzi of course ne wayimirira naye ayinayo sayini gyalaga nti mugonvu naye kati ono ye ndowooza yajja nakyo kati n'olabanga omuntu ayinamu ka respect keyeewa ate ne kaawa abalala kati otuuka ekiseera nga gurupu mwoli nga n'abantu bakiraba bakiwulira bagamba Vicky oyo munange ayina empisa omwana oyo ayina empisa gwe walonze ayina empisa banayogera fumbira omulenzi oyo ayina empisa naye nga twazimanyira waka tuwazirabira awo tuzirabidde eno mu gurupu gye tukuŋŋaanidde tuzirabidde makanisa gye tukuŋŋaanira nga ziri empisa zaffe ez'ewaka tuzirekayo woyitira gwe Rain
omuyita rain kubanga nze muzaala oba nembeera hash ku mwana awaka lwaki nze awaka mba mbuildinga character so nsobola okuexpressinga okubeera hard oba okubeera hash eri omwana nga nina engeri gye njagala muteemingemu kati ate eyo si gye tutwala eri mu kanisa oba ku groups zaffe obulira abaana nga baleeta indiscipline ey'ekika ekyawaggulu n'ayombera ku mukutu n'avumira ku mukutu kwegamba n'awandiika message embi ku mukutu n'ogamba kati ono yabaaki why doesn't he or she respect himself or herself kati buli woolaba nga omuntu ali disrespectful totawaananga gwe manyane mu bufumbo mugenda kweyuza. Mami, waliwo scenario kuba singles tubeerako okwawo olaba omuntu ng'akunze statement n'omuinboxinga waliko omuntu nga mu-respect naye nga mu-respectinga naye kenyini alaga ye-respectinga kati wande nagenda nakola komenti nemugenda mu box nemugamba naye ekyo kyokuzuza kibadde kyetaagisa jasituwasiikawo obusirisi nagamba ompulirirangaani simanyi weesulise waba omunange weesulise tereera tuba tere bannange namwambula ekitiibwa kyembadde muwa kuba nali wadde mumusawutindira ku gurupu kwennyini naye nagenda mukabozi nemugamba ekyo kibadde kyokuze kibadde tekyetaagisa ate kale wandisiise n'okireka ne kiyita naye oli omumuzi oyogedde si bulungi nfaate omuntu oyo gwe yayogerako gwe yayogera naye gwe yavuma gamba ekigambo yajja gyendi nagamba balidaziba okugulu paki namugambako abo abantu bemukwagana nabo boogera bubi omubaja gyendi nanvuma nakola bwati nanangira omusasi manyi akaana ke nazaala byali bingi naye nemugamba byo tekyetaagisa naye omuwala yanvuma nenegisa n'ekintu kyemukabokisike okuva olwo neŋŋamba bulijjo n'omuntu bwati bwali yewoomya pretendinga kati olumu tuba twetaagayo ebitukulubula tulage ku mpisa zaffe we zifaanana nti teturespectinga bantu kati omulabo oyo kati neyali ku gurupu ng'agamba nti neyali ku gurupu ng'agamba naye omuwala oyo kamuwase kati waawulira ekyo ng'agamba talinaamu respect and empathy yawambye okuvola abaana batandika omutamwa respect bamuddamu nga bwe baagala than before kati ffe ebyo tulina okubyekuuma abavubuka tulina okubyekuuma ogenda okutuuka wali ng'oli takuyinaamu edda bishop waffe bishop oyo eyatusumba eyafa bishop Senfuma yatubuuliranga abawala n'agamba abawala nfukamirira abantu fukamira mwagala nnyo okunfukamirira ate temwagala kufukamirira abasajja bagenda kubawasa kati ffe yakitubuuliranga abaana abawala nze era nayingira obufumbo ng'okufukamira nkumanyi bulungi nakukwata bukusu nsiita musajja mannya simuyita linnya simuyita linnya mami nemubeera mu nnyumba era tolina kumuyita linnya like nga muli awo mu budde bwammwe era tekikkirizibwa kati obufumbo babuvuga mu ngeri nnyingi mu public tokiraga tokiteekayo naye waliwo abantu obufumbo bwabwe nga babutambuza mu ngeri ya kizungu kati abakiga bo naturally tebafukamira aleeta mmere ku dayiningi ate we bajjamu oluzungu negamba hani kyolaba oti neboti kino kiri bwe kiti kati abamu ne beeyita namannya naye mu public kiba kiswaza oba tomuwa kitiibwa kati at home let it be there in your home we muba mugenze mu out gende eyo mweyagalire eyo ne wano mu public teekako olage ekitiibwa nti omuntu wo wakitiibwa okiraba kati awo kikola mu public beera wampisa nnyo eri
we munaabeera eyo in fact we mubeera eyo kiyinza obutaba nnyo musango naye kati nze at home, even at home I failed to call him by his name. Why? Musajja ali respectable. Nowa otuukeeko ogenda omuyita erinnya ng'owulira tawera tekiwera. Kati w'omuyita erinnya owulira nga omudimiinize nnyo kubanga ye musajja wa kitiibwa, musumba w'abantu bangi. Kati nange nagenda okutuuka nga goyita erinnya oba omubiri tolinze ng'omufudde mutiivu. Naye kati eyo ate abalala bakiwuliriramu emirembe naye mu public mu public nedda. Alina kwetraininga nga abeeri kubanga oba okimanyiridde ezo tukalina okulamu ensobi neweerabira. Era kati nze ntera ogamba in fact bibeera eno mu bafumbo nga mbuulirira abaana teri mu nju yo dress nga woowulira naye ate woofuna outside y'owaddo behind y'owaddo manya public ekulaba kola according to the Mukama yeebazibwe. Tubadde ku namba 3 respect and empathy. Katugende kalala bannaayo obudde mukyayinawo. Mami waliwo ka empathy kalinganga ki mu Luganda kannemye okutegeera obulungi mu Luganda kadde ka Luzungu. Empathy oba ekisa oba okusaasira. Ngenda kuddamu naye nkanoonyerezeko definition entuufu kubanga bikwatagana. Empathy ne respect bikwatagana. Kati Vicky nja kuddamu edda ku WhatsApp kubanga nina antudde mu mugongo wano. Kati katugende ku munangamba sisomye Bayibuli bannange buli lunaku mugisoma naye kati akookuna tetugenda okukola ki okusoma kagamba nti look for someone who is a teacher as well as a student at all times. Buli wewetegereza omuntu n'olaba nga asobola okukwata ensobi n'agikusomesa n'agamba naye kati awo wakozeemu ensobi obadde ogwana kukolamu bw'oti. Naawe n'omugamba nti nakikoze bwenti kubanga kirina bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. Kati ate naye n'omusomesa ate naye n'akitegeera. Naye nga naawe asobola okukuwabula. Bayiti egamba nti abaami mwagalenga bakyala bammwe mubanaazenga n'ekigambo. Ephesians chapter 5 ena kuba verse oba nga 24 wekyogera nti omuntu ono we mulaba nga asobola okutuula n'akunnyonnyola naddala ng'akulabyeko ensobi n'agikunnyonnyolamu mu bulungi. Ate nga naawe owulira bw'omunnyonnyola abitegeera. Ebiseera ebisinga taba muntu mubi. Naye waliwo omuntu gwennyonnyola ne mukutuka malaka ne mukutuka nga naye amanyi ng'alaba yasinga alaba gwe tolina ky'ojogera oyo muba mujja kukutuka. Naye waliwo abantu abali understanding so understanding n'ogamba naye omuntu oyo ategeera. Omuntu oyo omulaba nga ategeera ako sijja kalwako nnyo. Obudde nga butambula. Kale katusomeyo akalala kano kanamba mmeka namba 5. Kati tugenda ku namba 6.
nti find someone who can bear your pain. Number 5 nti find someone who can bear your pain. Mu group omwo oluusi gwayinza okujjamu omuntu ng'ayina ennaku, sometime oba oli n'oba ng'oyina ekizibu ng'oyita mu buzibu naye ng'ofunayo omuntu agamba naye ng'ampulira toli bulungi. In life oteeka kubanga buli omu wali ofunyeko omuntu apredicting embeera gy'oba olimu. Omuntu asobola okulaba nti oyina obulumi, oyina bw'oyita abazibu, mpulira oyina bw'oyita si walungi. Omuntu atera ne waaba mukyala nagamba nempulira mwoyo gwange nga mpulira nga toli bulungi. Tusabeko omuntu oyo asobola okuyimirira in your pain. Era gundi slogan egamba a friend in need is a friend indeed. Nti omuntu wayita naawe mu buzibu ng'ayimiridde naawe musabye, sometimes akuyambisiza oba akasente, kale okusinga nga waali kubanga sente ziyinza obutakola naye omuntu waliwo akubira ku busimu, how are you, bannange walwadde oli otya, wagenze mu ddwaliro. Omuntu asobola okubearinga with your pain abajja kuba good partner. Mukama yeebazibwe. Naye namba 5 sijja girwako kujjako nga mumuzizaayo ekibuuzo. Wakati mami Namba 5. Ye nnyabo. Wonna nga we tuwogedde. Kano keetaagamu estaala. Wonna nga we tuwogedde we tuwulabye. Kati bonna mba nina okusooka obumulabamu. Oba kale buli 6 naye ne wendabako obubiri. Oba nina gendera ku average kale buli 6 nze nnoonya 6 naye ayinako 3. Am I good to go? Bawadde 6 buli 5. Nkyayinayo endala. Lwakuba obudde bwenu. Ndeeta kubundi tulabe nti nsobola bonna obumulaba like nga mbumunoonyaamu oba nyinza okugamba kale nze nnoonya obuntu 5 mu muntu naye bw'aba ayinako obubiri. Ngenda njagala 3 oba 3 awo ngenda oba 2 sigenda kale ne waba ayinako kamu njagende byatu nabyava. Kati abantu abamu baweebwa ekisanga asobola okuweza n'obuna. Kati singa omusajja aba atya Katonda akasoosa ak'okubiri kabadde ak'okubiri kabadde ak'okubiri akasooka ak'okutya Katonda akokusatu kale at least awezeeyo obusatu. Kale at least oyinza okulabayo obusatu obwo. Atya Katonda, communication ye nnungi, ate ayina empisa. Kale katugende n'obusatu. Katugende tetujja gamba nti ajje nga ali perfect. Yesu yekka yali perfect munnange. Yesu yekka yali perfect. Kati oli waddembe okulaba ng'ate akamu kasinga ng'ate atya nnyo Katonda ng'ate otamanyi kufaayo ng'ayina respect and empathy kufaayo. Ng'ayina kubanga okufaayo omuntu manyi okufaayo kwe kusinga kasita abaana bubiri respect and empathy. Mami kasita abanga atya Katonda kwekisinga omuntu ow'ekisa ebirala bijja naye omuntu kasita abanga atya Katonda ajja kutya okukukola ekikyamu, ajja kutya okumenya omutima. Kituufu ebintu ebyo naye nga gamba kulwa Kristo kino ananda batya nga nkikoze kankyerekereze.
omuntu atya Katonda ate aba abaami olumu ayiga. tebatera nnyo kuwa nnyo ekitiibwa tera nnyo kuba ku sayidi y'abakyala nga babiri bibiri ebyemmejja kutya Katonda ne communication kubanga aba twali communication tewali engeri gye mugenda kubanga mukwasaganamu. Kati omusajja nga atya Katonda ne ka communication akayiga. Hey, Ka communication asobola okukayiga omusajja nga afaayo ka communication asobola okukayiga. ebyo bisika binne waabyo nno. Kati ekyokutya Katonda kisika. Kisikamu ka humanity Ekyokutya abagenda kukola ekintu asobola ogenda mu kyaki n'akayigire akalala abakwogeddeko mu lukuŋŋaana lw'abakyala oba olw'abaana obulala kya Katonda abeeramu ne ka humanity era nga bw'okwogedde. wawawa nange twongera okweyazaako mami waffe atubulesinze nnyo Network egenze. tubadde ku program eya Be Unique nga bw'osoma Abalumi 12 ogamba so temulagibwa ng'emirembe gino naye mukyusibwe ofuna amagezi gammwe amajja nga muguma biri Katonda byagala ebirungi ebituufu ebisanyusa so tuli wano kunoonya ebyo ebiyinza otusanyusa ate n'abo Katonda babeera atugasseeko kubanga bubeera bweru yatugenzeemu. Mami waffe akyatutwala mu maaso ayogedde ku buntu 5 bwe tulina okuzuuliramu abaagala abatuufu. Ayogedde kye bayita fear of God, n'ayogera ku kye bayita communication, respect and empathy, ate n'ayogera ku okubeera nga omuntu nga asomesekeka nga waba alimu k'olusomesa kisobola okuba nga kikuyamba. Akalala kabadde ki omuntu asobola okugumira obulumi bwo ng'asobola okulumira wamu naawe kiba kirungi. Someone who can bear with you. Yes. So konziremu kana akanambanya kabadde look for someone who can what? Who is a teacher? Who is a teacher and who can be teachable. Omuntu nga asobola okusomesa oba okubako byakuyigiriza ate nga naye mwetegese kubako byayiga. Waliwo omala agamba nze kya nsomesa otya nkusinga naawe. Okay. Mami simanyi oba kyatutwala maaso naye kasooke tumwebazeeko tuyanzayo mitweyanzeege. Mukama akuweera omukisa we bali kutuyigiriza kuteekateeka buli we tujja ne twewaayo okugulawo okuyiga waliwo bye tusuula waliwo bye tuyingiza. Nange nyinako byansibidde ne ngamba nga nange neekebera. Bayibuli egamba nti tulina okuba nga twekeberamuko. Simanyi mami waffe oba akyatutwala mu maaso awo tugatuse tulina ekivaako gy'ali. Netiwaaka yebadde ngobye. Nti netiwaaka yebadde ngobye naye kati ekomyewo. Okay mami. Bannange simanyi oba nze nkomye tubuuza nti ayina kubeera na bumeka 2 3. Anti kati waliwo 3 obuli mmejja bw'otunuulira n'ogamba akatono singa aba n'obusatu buno buli bujja kwereeta automatiki. Bano abajja ku sipiidi ne bakulumba ng'oli ku kyeyo oba tolina ngeri gy'ogenda mulabamu buntu obwo. Mami osobola ng'omuwadde obudde n'obeera osobola omuntu ayogera through
his oba her speech osobola omuwulira nti ono atya Katonda oba ono asaasira oba ono ali good communicator webityo oba ayina awa abantu respect. In fact mu kwogera ennyo respect ate we tusinga ogiwulirira. Teriyo relationship eyinza kutambula smoothly okujjako nga mukikoze in less than 2 months. Naye relationship bw'ogikola ne mutandika ne musussa emyezi 2 lazima era waliwo we mujja okutuuka mube nga mukola idi nga temukwataganyeemu awo ojja okuwulirira omuntu ono ayinamu respect, omuntu ono asobola okulumirwa wamu nange when I'm in pain, omuntu ono is a good communicator, omuntu ono does he love God. Ate nze mbagambye kati muti ab'oku media bakolagana nnyo mu ngeri y'essente. Ate ssente era ne Bible ekyogerako is the root cause of all evils. Womanyira nti ono anaaba ne ssente si mukono, ono ssente waabeera nazo behaving atya. Kati osobola okubiira abakasita relationship elastingayo oba 6 months oba omaze okutegeera nti ayinayo obubiri abuwezi oba obusatu. Mukama yeebazibwe. Amina. Bannaye mukyammanjayo obulala oba ngezezzaako. Bonna tuli blessed. Amiina. Tuwadde package kati. Amiina. Poziko mami waliwo kimanyagala okubuuzaamuko katono nnyo wali kiwayogeddeko nti olumu tupakuka ka speed ako ne tugenda mangu. Relationship eno eyinza tugamba omwami ngaze eri omukyala bayinza twala bbanga ki tugeze nga okubeera nga batandika okuba nga babeera awamu like okukola emikolo bikitwala tugende. Waliwo n'okukola emikolo at least a relationship ey'okwetegeera. Nze kale ebbanga sirisale naye at least ngamba nti keberewo ko relationship ey'emyezi 6. Emyezi 6 oba omaze okutegeera owa gy'olaga n'omuntu kigwogenda naye. Ate relationship mwetegere buli omu ati yeetegereze munne nga we mutegeka n'ebiddako. Kubanga okubeera ng'omuntu onaze nga zaabeera mukwano gwange nga tumaze ebbanga ddene nga tuli ba friends n'onaze obuzi waliwo ono emyezi gibanga emeka. Kati oyo gwe muzze mwetegeera nga muli ba mikwano newe mutatwala myezi mingi nti mutegeka mbaga. Era ati let it be webaba nga si nti mirimu gye gibakutte nti oli akolera wala taliiwo ate muzze mwetegeera muzze muli ba mikwano. Embaga mugitegeke myezi in fact mugitegeke according to your ensawo. Ensawo ebagamba ki singa ensawo eri rich ne mu myezi 3 mukola embaga. Singa ensawo teri rich nnyo awo mutwaleyo ka space nga we munoonya ssente naye ka space si ka myaka 3 kubanga nkuwulira kitegeeza kimatalinga engeri gye muzze mukwataganamu waliwo gwe mumala naye ebbanga mbadde mwogera nga tannaba kubaako kyagamba ne wabaawo noono abazza obuzi. Kati kitegeeza ono abazza obuzi muba mulina okwewa some good time ne mwetegeera. Ne mwetegeera. Okay. Nze bwentyo bwe ndowooza.
Kubanga mami olaba nze kyensinza okulaba these days relationship wetwala ebbanga eddene ate weekanga abantu bonooneddemu kikola ebintu ebiwanvu abaana kale nze kulanga byantamyemuko kubanga ndaba buli aba mu relationship nga mpanvu weekanga wazzewo okwonoona ate okwonoona wa ssekkati oba n'olumu nga mwogerezeganya musobola okwonooneramu kati nze ngamba okwewala ebyo longo olumu mbi longo mbi ebiseera ebisinga okuggyako nga ogamba nti nvikindi eno ku kyeyo kamala okumalako contract yange paka December ekyo ate kisoboka okubaawo nti mwerabye mudisaidinze ne mugamba embaga ya January lwaki nti okyali ku kyeyo contract eggwako mu November nti mu November by December nja kubanzize tutegeketegekemu awo twetereeze embaga ebeerewo mu January okiraba kati ebyo ebimu bisoboka okubawo ebityo naye we muba mwenna nti muli Uganda muba muwanvu ya byaki nti myaka 2 muba mwagala kwonooneka kuba kwonooneka kwenyini kati mami waliwo baneeno nga babadde ku kyeyo tebeesisinkanangako ng'onoomu alina okuvaayo adde Uganda asinkane munne balina twala bbanga kyakaseera ako kubanga jjukira abamu oyinza nga tomanyi nti oba edda alina omukazi ng'akulimba oba kitwala tugende kinatwala bbanga nga ki omuntu wabanga abadde eno naddala especially nga muwala gw'ova eri ku kyeyo omusajja ali eno abo beetaaga kwetegereza abasajja si beesigwa nnyo nga bakyala oyo aba ateeka kusooka kunojja ku ground n'omwetegereza n'olaba asabirawo abaani abasumba be abazadde be baliwa kubanga abantu bakipapiddemu ne bagwa mu bizibu ate yalina omukazi ate biki yaleete biki byakupakuka ebyo najja mbubadde bategeka endabaga ku online najja weeks 2 n'amuwasa n'agenda basanga ebizibu ebiwera naye kati munaye gwoba olina obufumbo buno tubuyingira naye tebuyinaamu lugi lufuluma nti munaye nali ku kyeyo nange nga simanyi nejja nengwa bugwi mu kintu ani yagamba yingirayo byowetetegereza kati nze era mpa amagezi neŋŋamba nti omuntu waaba abadde eno mu Uganda gw'oli ku kyeyo malako contract yo jangu malawo emyezi ng'ebiri oba 3 noonyerezaako mu myezi 2 oba 3 oba otegedde nti omuntu ono ali bw'ati ewaabwe bwe wano nalabyeyo ku kyaki ye natuukayo omusumba we mumanyi nti ye mikwano gye terogira alaba awo n'ogenda gy'olaga ng'okoze save ng'ewera awo tweyanza nnyo mami tweyanzenge mukama akutubeera alanga obugalo bwa mami kubanga atuwadde obudde n'atuyigiriza n'atuteekateeka kugamba tetusigadde kyekimu mami tweyanza nnyo mukama akutuweera omukisa tweyanza obudde bw'otuwadde mukama akutuweera omukisa sitole bwonna bwongedde okubanga butuyigiriza mukama akutuweeremu omukisa ogw'amaanyi amiina amiina nange nsanyuse nnyo ddala amiina nange kambaleke musule bulungi abantu bange olinako kyoyogera mami twagala kubeera nga tumuta tujja mweyongeza olunaku olulala ku Lwokusatu era buli Lwakusatu agenda kubeera nga tusomesa
era ssaawa 4 ez'e Uganda, ez'e Dubai ziba 5. kujjako okwebaza Ate mami yagende anaaba alina ekibuuzo oja kibuuza tukiwandiike tukimugambe olunaku olulala. Alina ekibuuzo kyonna osobola okuba nga okiteekateeka olwokusatu mami ajja kusobola okubeera ng'atuddamu nga tukimubuuzizza. Mami tweyanza nnyo tweyanzeege kati kuleke ogende kama akutubeereza netubere okusala mami. nze sisigadde kyekimu kamazima mbadde n'ebibuuzo naye simanyi mbadde ntambatambula wano eno naye ngwakka live nagirikoko before one time naye okusinziira ku mami byatugambye era obedda nze nkuba bukubi bufaananyi nina engeri gye mbadde ntuuzaawo buli kyaleeta nembako wenkituuza buli kyaleeta nembako wenkituuza so ankoze bulungi okutwaliza awamu. Nange kyembadde blessed nnyo olwakasinza okunkwatako enyaako n'agamba nti obutayita muntu linnya oluba ne friend wo olumu nomuyita brother olumu nomuyita mister olumu nomuyita erinnya lye kugamba nga tukiteekamu nyokundi kisinziira kati olabaye engeri gye muba mukwataganamu bondi gye muba mulina okitegeera kakiringa nga wagambye nti wobeera nga muli bafumbo ng'omwami we waka ogamba naye bannaye nsajja gwe naye ng'ate mu bantu tosobola kyogera naye wali eri muli mu biseera byammwe eby'eddembe muli mu privacy yammwe naye nga mu bantu you still give him that respect omwadressinga nga pastor mukuye musumba daddy mister oba mukyala gundi madamu gundi sister gundi naye ate kati nze nyinza okuba sister Vicky nga tuboninga nnyo ntuka ekiseera nga naye badaye muwala gwe ola mukazi gwe kati ekyo kiri nate gasobola kyogera mu bantu so kati n'ekifo wetwogerera ebintu ebimu wamatalenga matters a lot so mukama katonda atuyambe byonna okutwaliza awamu kubanga bano abatabani ba Yesu bannange bali pretendingira mu kanisa tetwalina scenario yawo ku basingoozi omulenzi omu ng'ali mu bawala nga bana bonna bali awo ku gurupu nga buli omu amwogereza ate ng'alina empisa embi nti yali abasaba ebifaananyi byabwe like ng'agala bakube ku video calls nga bali bwereere ng'okitegeera naye nga bali mu kanisa era ng'olaba bannange atya katonda watandika okwogera ebyawandiikibwa era mami badde njagala mubuuze nga ne mami omuntu olaba ng'asaba nga yeewaayo naye bannange nga womugendako ebuziba n'omubuuza ku bantu abamuli so closed ogamba bw'ati bw'ali so kituwa ekyokuyiga mu byonna nti tulina okwegendereza nti si bwe yajja mu kanisa nti abazzi kusaba abantu balina ebigendererwa byabwe ebyenjawulo oli ayinza okujja omusingoozi naye nga ye just azze kupasinga time just to pass time kyova olaba akola ebintu nga teyeefiirayo bw'ayogereza ono bw'ayogereza oli ayogera arrogant ku gurupu mwogera kino eno ateekawo kikomenti ekitakwatagana ate ekiri wiyadi okane bannange ono atalinamu wadde akooyo omwoyo omutukuvu amulumiriza nti gundi kyokola kibi ebintu yabiraba atya nga just apretendinga nti mulokole naye nga talokokangako kusoma yatuwa story last time omusajja omusiraamu yali yefudde alokose bajja mu kanisa banaye nga akola emirimu mu kanisa nagamba bannange haji yalokose biki haji yeewaayo haji ayagala katonda ekyavaamu ng'afuna mukazi muwala agamba naye omusajja yalokoka omusajja yeewaayo omusajja ali committed mu kuweereza mukama ng'agenda ng'afume naye bamuwoningamukko naye ng'agamba ye omuntu abantu akyuka amala okumukuba bulungi nyempeta batuuka mu bufumu namugamba siddamu okulaba ku church namugamba ate kiki naganze sirokokangako nze naye noonya mukazi nagamba siddamu ate nze sirokokangako najjayo n'omusalo n'asaala simanyi obirengera ebintu ebyo so mubyonna mukama katonda atuyambe si byangu otuuka eyo ate mumaze okukola ebirayiro mukuba ebirayiro mukoze endagaano
teri kudda mabega kati omuntu oyo omwekuulako mpozi ng'amaze kufa mpozi oba nga togenda kuddamu kufumbirwa forever and ever naye nga ng'omubiri omaze okuguzuukusaako bebi tebiba byangu bannange tweyanza nnyo bisalo ekyo bali okubeerawo mukama akutuweera omukisa weebale nnyo ate nokwali wali wazze ng'otusomesaako mukama akutuweera omukisa ogw'amaanyi mu linnya lya yesu ndoza ogwa genda otuwa essaala tukuloozinge. Okay, katonda omwesigwa katonda omuyinza ebintu byonna tukwebaza munnange n'olwakaseera kano ate kokanyiza okuba nga tubaako bitugabanako ffenna tukkiriza mukama nti otukuŋŋanya nga waliwo ebigendererwa munnange twebaza n'ekigambo ebigambo byetuwulidde olunaku olwaleero tukkira tebigenda tuleka kyekimu n'abadde balina ebibuuzo munnange abamu otuzzeemu mukama tukwebaza munaye toganya mubi kubanga tukkiriza epulaani ze mu bulamu bwaffe mukama n'abo aba patterns be watutegekera tukwegayiridde teekawo connections tukwegayiridde mukama otusinkanya abantu olw'ebigendererwa mukama leka ebigendererwa byo bituukirire munnange toganya sitaani kutuukiriza bya pulaani nga tuzikiriza buli kyoto ky'omulabe byonna byabadde akumye eri obulamu bwaffe eri abaagalwa baffe bewateekateeka mukama kwegayiridde otukole bulungi n'abali mu relationship munnange tukusaba ozinyweze bwe ziba nga kwe kwagalako toganya mulaba ate kuzaabuluzaamu toganya munnange put all our faith and trust in you mukama kubanga tukkiriza nti gwe omuyinza w'ebintu byonna n'ekyo ky'olwaleero munnange blessing oyo omuntu gw'otuleetedde mu bulamu kubanga abaako byagabanako naffe oyogedde okuyita mu ye era tetubitwala for granted. Thank you Holy Spirit nga tugenda okwawukana ne munnange tukusabye otukole bulungi taata byonna by'omu gyagenda osaasaanira kuteekereyo feva mu byonna n'okubeerawo kwo munnange tukwetaaga nnyo omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye mu buli kimu mu ndowooza mu nneeyisa mu njogera engeri gye tukolamu ebintu mukama tukwegayiridde gwe tutaba naawe oba nga tutuluŋŋamizza ekyamazima simanyi tugenda kukola bintu bino eno naye nga tukwebaza mu byonna tukusaba oyongere okwogerako eri emmeeme zaffe otukole bulungi omuyinza ebintu byonna yeggwayinza nzikiriza nti yeggwayinza byonna nga mbisabye era nga nzikiriza okuyita mu mukama waffe yesu omwana wa katonda omulamu amiina tweyanza nnyo sister Rachel mukama akutuweera omukisa tugenda kuddamu ku lunaku olwokusatu olujja live with Mami Divine Mukuye ku program eya Be Unique asabe ate sister Rachel n'obuddako abeereko onsindikirako ka message ati olumu mbeera busy naye nga amaaso obuteeka mu earphone onsindikirako ka message nogaba bannange tugenze live oba twesisinkaneyo ku essaawa etuuse. Amina ekirungi obudde bwabeerako akirisito omuntu abeera weabeera nga si bagenya akirisiti wanengeri gyendiwo ne Ruth kati nze wano wabeerawo engoye ezoggula yobedda ne mulumu mwetugololera nga ngolole eno wempuliriza echansi gyenfunye ashiya nteeka wali essimu yange nga wempuliriza unless ngade mu bluetooth wemera ngola mbaga nendikambo nga audio mpanvu mbaga nga audio mpanvu bwembeera munzi naffe tubirina waneero bu airbands naye bwembeera munze mu room nga sirina gwentaataganya nteeka mu loud kale mukwano mukama akuveera sister mundabire mutumidde amina aze n'alindizaako waneero n'amaani agenda twanyuze ddala kubanze mbadde ekyali ku ssimu oyo yaŋŋamba ayagala tubeere nga twelinaaniganye yaŋŋamba ayagala tubeere nga twelinaaniganye tulina ensonga zaffe ezagafa nga zitwelinaaniganya naawe ogenda kuba otwegattako kale kuba kati abakoze eki kinyuma nga Rachel ali wano Ruth wali naye
binyuma tuli wala ng'okyalirako omulono mugamba naye mbeera kumpi temuyinza kwekyalirako ogamba nenkyane nga Rachel kiri kye twagiga tupulaninga ne mukama apulaninga naye mu byonna tukiriza ebinyuma kubanga muli kumpi tewali agenda kubanga akyalira munne binyuma ono ali wano omulala aliko walako n'omulala walako nga mugenda ne mukyala ni wano nga muli kumpi mwena tewali wali wakyalira munne yiyi ate awo byonna byangu nnyo obeera like anti omuntu otuuka n'omumanyiira bayirawo ekyo ekintu ekyo kyogereko n'omuntu otugesa nogetinga used ogyogenze muyinza okuba nga muli baluganda mwenna nga tugeze muli babiri ono ali okumpi n'ennyumba yewammwe n'omulala ali ewala oli ali ewala bamwetegekera naye ono ali okumpi bamumanyira nti bweseera abeera ajja kati aba takyali mugenyi n'ebinyuma n'olengera omunoga Rachel kitegeera neweetawula mu nnyumba otegeka gahuwa byogera nga tumaze kufumbirwa oba nga tumaze kufumbirwa amiina mukama abikole munange nga tumaze okufumbirwa family mala bbanga ddene mami watugambe si ekyo kituufu tugende mpuyo obutobagana kunnuma wano nga tukuluma shiya munno ki webaka saawa zino webaka saawa mmeka nze nno nyinza n'okumala ekiro nga sebasembaako bimadde ndi mukwasaganya okitegeera naffe twebaka 10 9 10 bayingiramu ebyokusoma bino eno katetunyuka bannange omuntu yenna ng'oli eyo malina n'okuba akalango bannange omuntu yenna ng'oli eyo tulina Bulamu Development Center tudiringira mu cash round oba yagala okuba ng'otwegattako mu cash round naddala nkuba kyeyo jangu otwegatteko olw'ensonga cash round eno eringanga olaba nti omuntu osevinga ssente ate si banka nti ogenda kubojjayo ssente olw'ensonga nti omuntu osobola oteeka ssente mu banka like mu saving ekizibu bwe kijja osologa nti no kanzigye gundi mpaayo 10 awo naye cash round oba ozitaddeyo olina round yo n'etuuka n'olyoka ofuna zobadde ng'osuulayo oba ekitegeeza lutuyo ng'etuuse kitegeeza osobola okubaako ekintu ky'okola so omuntu yenna ali ku kyeyo jangu twegatteko mu cash round mu Bulamu Development Center ku namba ya +256 771 174 838 ku WhatsApp eyo osobola okuba nga onfuna oba osobola okuwona kweno ku +256 745 170 381 eno embuzaabuza mpya 381 maybe 381 naye ng'eri esobola okubeera mu nfunya ddala bulungi nnyo jangu otwegatteko tubeere nga tusevinga emitwalo 5 emitwalo 10 emitwalo 20 wonna bw'oyagala ebiri wonna tutubuyina ekyetaano bantu 5 twegatteko amiina tweyanziza Sister Rachel tunaddamu onakola weebale kumbererawo mukama akumpeera omukisa kale bye bye bye